mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Hey, congratulations. You've got a reason to celebrate. Obuwanguzi obutute waguma kyovudde ofuna empeera. Sawa ya pate kujja tucheze. Sanyuka nange gyovudde wawanvu. Congratulations, you have seen the glory of God. Nice, manyi kuyimba. Nika stotegedde obubaka weni mukutu sako mkwano. Era nga nkubuuza kunega nti mkwano. A happy new year. A happy new year. Salamu alaikum. Li abasiramu. Ate mukama waffe yeebazibwe eri abatali basiramu mwena mbagala. Bano muli mutya. Oli otya mkwano awadde akadeko akomwendo nogamba nti nokolabe Delta TV tukole na la programu eno ey'okwanjula n'embaga. Asaye munaye mukama kusasule mu kyosinga okwagala mu mwaka guno ogwa 2023. Tutandise na buwanguzi bwerere. Tulina obuwanguzi bwa Sharita School of Beauty nga tugenda kubanga tukutuusako first graduation yaffe oba graduation yaffe eyasookedde ddala ku Sharita School of Beauty. Abaana abasomerawo n'abadde basomerawo bonna bazze ne basobola okwewandisa ne batikkirwa. Kiba kitegeeza kati buli mwaka mpaka ku mwaka tugenda kubeera nga tutikkira abayizi. Eyo sigendo tujje tugenda okusookera ku mukolo gwa kwanjula ogw'omukyala w'emmamba nga nze bamuyita Sarah Namutebi nga ngenda kubeera ng'ayanjula omwami Omujamani. Omanyi nti yamusiramudde. Abaana balina amaanyi gwe, abaana balina ekipawa. Okitegeera mukwano. Era ng'agamba nti lwaleero nkoledde wano nga nsinzira mu studios ennungi ennyo studio gagadde eza Delta TV tukole. Negamba nti programu eno kutusibwako abanaffe aba Njovu Junior School enansana wamala era nga Njovu Junior School banange essomero ddungi lisomesa bulungi abaana bayitira mu first grade zokka ssomero gazi abaana babawa emmere nga erimiddwa ku ssomero kiba kitegeeza balya ku ttooke balya ku kamonde balya ku lumonde muwogo kijanjalo kawo kinyeebwa balya ku nkoko kubanga balunda n'okulunda bw'otwala omwana ku Njovu Junior School tasobola konziba bamusomesa bulungi ate n'okulya nga alya bulungi swimming pool weri ekisaawe balina vaani ate era nga bagamba nti yadde ne boarding gw'omwana w'ekisiro mukwano ebbeeyi ebeera yakuteesa kubira headmaster ku ssimu eyo ye Njovu Junior School enansana wamala Malakai Ecology kifo kirungi nnyo gy'osobola okubeera ng'okolera wedding reception yo birthday party graduation party baby shower ate ng'osobola n'ogenda n'okusulayo wamu n'okukiringako n'ogenda n'olya ku fish n'olya ku chicken n'olya ku pizza. Malakai Ecology esangibwa Kitende essimu yaabwe kweri bakubire mukwano osobola okubeera ng'ate obookinga kubanga tebaseera gwe kasita ogulayo emmere reception venue ebeera yabwereere mukwano. Nkugamba nti banaffe aba Sharita School of Beauty abaana tubaniriza twatandise olusoma lwekyo dduka misinde gwe yafuna foomu otera okomewo otandika okusoma abaana basoma abaana tubatikkira ate abaana batandikirawo emirimu ate nga abaana tubafunira n'emirimu betusomesezza ffennyini tubafunira emirimu. Naawe gwaliyo ng'olina saloon ng'onoonya bakozi tukubire ffe aba Sharita School of Beauty tulina abaana abali class fully equipped. Tugenda kubeera nga tugenda ffena mukwano wali eri ku Resalaama nga tugenda mu maka g'omugenzi Rajab Nsubuga nga yazaala akawala kana akalungi akagenda e Germany ate munnange ne katakoma kusoma bulungi ne kafunirayo n'omwami ye Rich Garnot era ng'omwami ono yabadde azze kweyanjula mu makaago ng'agenda ku lw'omukyala Sarah Namutebi babawooye n'asooka n'abawa bino bye bagamba nti nze nkuwadde ekyapa mmotoka biki ye yamuwadde kaadi ya banka ey'akawunti y'omwami kiba kitegeeza oba kuliko biliyoni oba kuliko triliyoni yamuwadde kaadi nti w'oyagalira ng'oggyayo ssente. Wow, Namutebi okikola otya mwana w'emmamba okikola otya? Kanyumye kayambadde bulungi yakyusiza engoye ennungi abantu badde basanyufu ate nga ba ushers ababadde ku mukolo ogwo yeffe aba Sharita School of Beauty fa babawadde bwoba weetaaze ba ushers tukuwa ku basitudenti baffe ne bakolerwa usher babeera smart babeera bamanyi n'okukola makeup nga banyumye bulungi n'okwaniriza abantu nga bwe twakoze ku mukolo guno katugutuseeko tuva ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu mukyala kaweesa. Production. Yo bankutandike kumande ngonjagazi sebya love
ngeze n'engoye zinfunze oli musana mudde bwekidde doozi y'essanyu gy'ompanze labayo n'akanyiriro bekameze buno obuwomi bwagita nkobazayo gwensona obulungi wegoba na malayika ebyo nno byewekoza bincamula fuga nompola bambi tompalula bidemu nera binkolera wadde binega bincamula wabula olina ekipawa olina effumu mutima wennyini obikoze ddiya wabula olina ekipawa olina effumu mutima wennyini obikoze ddiya nebuuza nesekwebuuza kiriba kyekyenyiza kugoba kebalete ebisente tebintegule ne bali batogo terikigera ze nakwefuga wenna kufuna ebyange nebikwa mutima wange oli mugole agalala newebegula ze nalokinga ndi muzibe bire ndiberawo wabula olina ekipawa mutabani wange njagala otuke ku wankaaki ombuulire embeera eyo. Njagala wabaawo ali ku mulyango akulembeddemu enswagiro gye mpulira oba ennyiriri z'abagenyi nsaba omumpeera akangu ako yeekuube ku bumwa tulabe embeera kigyalimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Muvubuka mutambuze kitange ampita okumpa sigenda kumala biseera nga bana abasiikira enkoko ebinyeebwa jobere bisitebirya. Weewaawo taata, njagala ombuulire nga yemmwe baani. taata mukadde waffe mu kaseera kano yeffe bazzukulu ba Nsambe Buwanda ba Mulindo abali ku Wankaakiwo. Obanga olina b'okulembedde kampulire engalo. Era mu buufu bwebwe mutaata yeffe bazzukulu ba Katongole mugatte mulema mu buddu basse mugenyi ne bannamugenyi. Era taata bwe kuba kwe kusiimako jjajjaffe ow'Emmamba atuwadde omuzzukulu Kizito era tuli kumpi nga busungu. Kati tugenda kukola bwe tuti. Sigenda kumalira ebiseera nga Nabose yagenda okugula endiga. Weewaawo nti ate eno nga ntono nnyo obugulu gy'obeera atwala yakusamba budongo. oba okumala ebiseera nga Namubirwa ababula Emmamba ng'ate tagirya. Kati tugenda kukola bwe tuti. Ye mukulu Akayimba ke kamu ke kagenda okuleeta bawala bange ab'eBugema. Weewaawo taata. Ate ke kamu kakutwale paka eri Namayumba ne Kizito tutambuliraawo olw'okukwata obudde. Taata nkwagadde kompadde Saki kanneeyambise nga ngendeko muwolugavu enfuneyo mukiiri ate atukibirize mpolampola paka ku Wankaaki w'akasolya k'abakulu. Selecta tuwe abe wange engalo z'abaana bange. Malengo tunudde mpola mpola No wait baby bakwate ko Penchanyo wamanyi kutwala ebaluwa. Taata nkibirize mpolampola. Taata nkuddeko obutulumbiriziyo. Nakukkiriza. Taata nkusuubiza okusimba emboozi n'embwa yeesigama ennyama. Amiina.
Abewange tufiringa omuziki. Let us enjoy. Owakalulu teekamu. Mungu akwongere by'osinga okwagala. Yongeramu akalulu. Mukadde waffe taata omukulu takulira mpya bbirikkiriza nkusabe abanga beeruuyo eno afunye yamugula agiwa omulimu just in case tugezese oba tulina mayiro ezibulayo baze ezo amiina bakadde baffe taata akkiriza afunye yamugula gyegezeemu just in case we can check them team Garnot, if you are ready you just say we are ready and we continue with the vibe because we are team vibe, is it? Bakali baffe nsaba tudde ku abiri and that side olaba nnyinimu y'ebika ekuti ya bulangi kyosaba yaki team Garnot, we stand up to we are going for anthems and the prayer yes. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. May Allah accept. Amen. Daddy, kkiriza nsiime mutume wa Katonda oyo twabadde ku mukolo jjo ne bawa father atusabire essala etandika omukolo. Father yagenza okumaliriza omukolo ng'abantu bonna batunudde naye mu maaso ge nga waliwo omukadde akyafukamidde mu maaso ge. Subi taata mpulira bibyengala byewulira ngalo. Let us have a national anthem from you. National anthem? Yes. So we are going to have Uganda anthem, then after we shall have Buganda anthem. Yes. So Garnot, you're going to follow us. When we sing, you just come and you follow. Bakade baffe essala emaze okugwa kati tugenda genda mu lima lw'eggwanga oba oli awo tusembyeyo n'ekitiibwa kya Buganda. O Uganda future in thy hands, united. Yeah? We have the vibe. Daddy, I'm a German Chilipirwa. Yeah. Kulika makubo basebo. Motoka zezigawo nnyo tuzze tutunyazo. Kulika makubo banyabo. Abafetu bavuze balabye bulabi.
tusanyusa okubalaba. Naffe okusanga musawo. Daddy, muwala wange. Wanji daddy. Nkwekakasa mu kujjanjaba. Abagenyi abo basanze bali batya? Daddy, wetukebedde abalwadde. Yes. Tebabadde bubi naye tusanzeemu abalwadde babiri. Omu nalina ekirwadde kya talkative. Ne tumuwa microphone, tumuteekako n'eddagala lya. Ne tumuteekako n'eccupa y'amazzi daddy. Drip. Yeah. Anaaba bulungi? Yajja kuba bulungi naye owookubiri. Abadde omuye nnyo omukozi otya? Oyo ye namurefalinze ow'omusawo ansingako Sawo Shiba. Dr. Shiba? Yeah. Mumpeera akangu ako. Yes, Dr. Shiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daddy, salamu nayo njigula. Gula. Daddy, abana Makerere batola salamu. Assalamu alaikum, how are you? Nawo nondamu alaikum salamu, I'm fine. Naye owulidde yagimazeeyo. Muwe. Just in case. Did you Hey everybody from the Bronx Bay. We are fine, just well, so far. When you are speaking in German, you eat some words. Okay, you eat. Omusanze ali atya abadde mbulwadde ki? Musanze tabadde bubi nnyo. But tugezezaako okola kyetusobodde. Naye Yes. obulwadde bwe tubuzudde nga mu butuufu yeetagako ate omusawo atusingako amaanyi. Bulwadde ki bwe muzuddemu? Tuzuddemu obulwadde bwe bayita Heartbeat. nedda abadde mulwadde wa mutima. Jjajjange Bobi Wine ne ssenga we nakwedde. Ng'era omutima gwe guba gutya? Bannange. Abange engalo ez'amaanyi. That is the culture of Germany. That is the culture of Germany. Stand up for champions. That is the culture of champions. That is the culture from Germany. For us, you don't understand Uganda. Mukulika makubo. Just cause suffered. Tusanso kubalaba. Tutyo. Tusiimye nnyo tusiimye ddala. Abo baddamu batya. Oyo nno golaba atubuuzizzaako mu kika kyaffe yatusibira enviiri z'ekika. Kugamba ebyomunju byonna biri ku mutwe. Abenyo bye tuli. Abo balaba balaba. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo atwalira mwajja w'essalaamu n'aloberawo. You're most welcome at your business. Thank you. You're looking awesome. Oh, wonderful. Okyalaba okwanjula n'embaga.